Kambanjulire Prosper Junior School tulabirira abaana okuva ku myezi 6 era nga tulina daycare n'ekisulo. Tusangibwa Nabweru okumpi n'ekisaawe. Essomero lyaffe liri ku musingi gwa kirokole era nga tutwala n'eddiini zonna. Tulina abasomesa abatendeku bulungi era nga bazadde ddala ate nga balina keya nnyingi nnyo ku baana baffe. Tuva ku daycare ne primary. Tulina ebyokuzanyisa bingi nnyo, swimming buli Lwakutaano era abaana tubaliisa bulungi nnyo ddala ate ng'ebisale byaffe bijja mu nsawo yo. Osobola tufuna ku ssimu zaffe noti 7 noti 1 978 435 ne noti 392 964 oba ku webu yaffe www.prosperchildcare.org. Prosper Junior School, God our provider. Here we go. Kino ky'ekijjulo ky'essaawa eno ku 98-7 emmere y'omwoyo gwo. Kakati kankulageko katono kutya Mukama Katonda kwegamba oyinza okusanga omuntu nvuka mulokola ali wali beemola n'akawala olulengera omusumba n'alyoka yeekuba ensiku ne Katonda badde taliiwo wangi wadde waali atidde musumba okusinga Katonda. Njagala oyiga okutya Katonda butereevu. Kati bw'otya Katonda butereevu waliwo omukisa. Zabbuli ye Psalms 128 Zabbuli 128 olunya olusooka. Alina omukisa buli atya Mukama. Gamba nkutwala olwaleero bw'okola okwagala kwa Katonda mukisa gwa kuyira butereevu. Alina omukisa ng'atya Mukama. Atambulira mu makubo ge. Ng'otambulira mu makubo ge. Kubanga onoolyanga emirimu egy'emikono gyo. Oliba wa mukisa era oliraba ebirungi. Yes. Mukazi wo aliba ng'omuzabbibu ogubala mu nju ez'omunda mu nnyumba yo. Abaana bo ng'amatabi g'omuzeyituuni nga beetoloola emmeeza yo. Laba bw'atyo bw'aliweebwa omukisa omuntu atya Mukama. Mukubire mu ngalo omuntu atya Mukama Katonda. Ekyo kye kibadde ekijjulo ky'essaawa eno ku 98-7 emmere y'omwoyo gwo. Yatonda abantu bameka leka tegeke ensonga zange situka mu maaso ne samwa kitafali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bw'obujjeyi by'oyagala bikolebwe mu nze nga bwe bikolebwa mu ggulu bwe biba bikolebwa muno mu nze. Zino ze ensonga zange Mukama nkusaba omulamu omwaka guno. Kyasituka nga ne bw'ofukamira okusaba amaviivi gakigumira nga by'osaba biruddewo nga tebalibo babifuna. Olukalala mw'osimbye olaba luwanvu kati nkusabira nti bwe nvaako wabaddako. Kristiya Mukama Katonda yenza ddako. Katonda yenza ddako kufuna ebyange wali waliko.
okitwala okusindikagana n'obukokola bungi guma kaba kunyiga batya tova mu layini amaaso ku Yesu. It's a struggle for the fittest. Tokaba mukwano wadde bakunyigiriza tofaayo mukwano guma aba bakuteganya tebali mu layini ku listi tebaliko. Kulisti ya Mukama Katonda yenza ddako okufuna ebyange wali waliko. Tuli mu layini naye nza ddako ebyange bitwala. Kulisti ya Mukama Katonda yenza ddako okufuna ebyange wali waliko. Tuli mu layini naye nza ddako ebyange bitwala. Kulisti ya Mukama Katonda yenza ddako okufuna ebyange wali waliko. Tuli mu layini naye nza ddako ebyange bitwala. Kulisti ya Mukama Katonda yenza ddako okufuna ebyange wali waliko. Tuli mu layini naye nza ddako. Butereevu mikwano tukomyewo oli ku 98.7 mu programu yo enganzi muwanguzi tawanika ku listi ya Mukama Katonda yeggwaddako okufuna ebibyo era nno ojja bifuna kubanga nina ekintu kimu kyemmanyi nti Katonda bwe yali atonda omwana w'omuntu buli omu yamuwa kye bayita omukisa. Omukisa buli omu Mukama yagukuwa. Lubereberye essuula emu onyo olwabirimu omukaaga n'abirimu musanvu genda olusome. Omukisa ogulina teguva mu bintu bye batukolera Katonda yagaba kye bayita omukisa. Prosper Junior School and Boarding bebatuusaako programu yonna enganzi muwanguzi tawanika era nga basangibwa ku Kyennabweru ku kisaawa wo playground. Mikwana abalungi ly'essomero ly'osobola okutwalamu omwana wo naawulira bulungi ddala mu ngeri ey'enjawulo. Abasomesa batendeke ddala bakugu mu kukwata abaana mu kubasomesa ate n'okubayigiriza empisa ez'omu bantu. Gwenno mukwano ayagala okugenda okubanga omwana wo ogenda n'okola onoonya mukozi amukusigaliza tomanyi toli contented dduka buddusi ku Prosper Junior School Daycare etandikira ddala ku myezi 6 gyennyini era omwana wo asobolera ddala bulungi ebyokuzanyisa gyebiri abaana babawa mu budde obutuufu abasomesa balungi ddala ababa receiving abaana baffe era nga babafaako ddala bulungi nnyo. Omwana wo oyagala azuule talanta gy'alina oyagala bamuzuule mutwale ku Prosper kubanga talanta zonna ez'okuyimba ez'okuswiminga ez'emipiira byonna mukwano byogera buli kyonna kye wandyetaaze kyonna bakivumbula omwana n'asobola okubanga atambuza ebintu byonna nga bwe birina okubeera Katonda bye yateeka mu bulamu bwe. Okusomesa ddala kweko environment nnungi vans weeziri esobola okutambuza omwana wo ne zimujja ewaka ne zimutwala ku ssomero ate ne zimujja ku ssomero ne zimutwalira ddala ewaka. N'olwekyo mukwano tugaana kutwala mwana ku musingi mwana asobola okompitinga ebiseera ebyo ebijja mu maaso ng'omwana we asobola okubaako naye kye yeeyisaamu oba naye kyayitamu n'akyayogera. Wetwogerera registration egenda mu maaso kyempita okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ebisale by'essomero jja kugendayo byakuteesa director headmaster bonna ojja basangayo gye bali mukwano era nga mujja kubanga mwogera ku bisale by'essomero. Ennamba y'essimu mwokusobola obbajja oba okubasanga eri noti 7 oba noti 392964930. Zino ze nnamba z'essimu mukwano kwosobola okuyita oba gwe oli mu mikutu gyebo oli wantu walala nnyo naye ng'oyagala okusindika omwana wa muganda wo oyagala okusindika omwana wo oyagala okuweererako omwana omu Katonda nga bwakuwadde omukisa. Website yeeno www.prosperchildcare.org
era ne ku Facebook bayita ba Prosper Child Care osobola okubatuukako mu address ezo. Katugende maaso olunaku lw'enkya mukwano tolwerabira lwe lunaku lwe tumaliriza okusaba kwaffe n'okusiiba. Tubadde mu nnaku zaffe 10 era tukkiriza nti Mukama atusanyusizza era agenda tukolera ebikulu n'ebyamaanyi. N'olwekyo munnange enkya tugenda kubanga tumaliriza wagenda kubeerawo okusiiga amafuta, okusembera ate n'okwebaza. Ebigambo ebyo bisatu: okwebaza, okusiiga amafuta n'okusembera nga tussa kimu n'omwoyo wa Katonda. Service ejja kubeera live era ojja kubanga naawe ogifuna ali ebweru. So n'okwebazaako engeri gy'osobola okubanga okwetabamu n'ennamba y'essimu nooti 772 42 74 52. Ojja kuteeka okwo okwebazaako era kujja kubanga kutuuka ennaku z'omwezi nga 31 lwe tujja ate okugenda okusula mu kiro nga tukeesa obudde nga tukoowoola ekisa kya Katonda nga tuyingira mu mwaka gwaffe. Tugenda kumalirako ku Wankulukuku playground eyawe tugenda okubeera era enteekateeka zigenda mu maaso wenjogerera. Gwe wenna asobola okubaako kyokola ku lwa Wankulukuku playground. Ebisanga bw'omanyi kupangisa amasannyalaze, ebisaawe, ebyuma, ebintu bingi nnyo nga bw'ebitegeera okuteekateeka olunaku olwo. Naye Mukama akuwadde omukisa okusobola okuba nti naawe osobola okuteekayo ensigo yo era ku nnamba y'essimu eyo gye nkuwadde nooti 772 42 74 52 kijja kubanga kituuka ssaako busa Thanksgiving oba kuli oteekeko Wankulukuku oba 31st zijja kubanga zigenda mu ekyo kyennyini kye zirina okubanga zikola. Bwetyo bwe tugenda okubanga tutambula Januari naku z'omwezi nga 6 awo tugenda kubeera n'abaana. Mukwano gwange leeta omwana wo bamusabire, naawe omukazi ali olubuto muleeta omwana wo bamuwonge ali mu lubuto asobole okuzaalibwa obulungi mpaka ku P7. Olwo tujja kweyongerayo mu maaso ennaku z'omwezi nga 19 lujja kubeera ate lukuŋŋaana lw'abaana bo abayivu abakuzeekuze okuva ku senior 1 mpaka ku university. Essaawa zijja kubanya tujja kuba tutandika ate ennaku z'omwezi nga 13 lugenda kuba lukuŋŋaana lw'abaami mwenna yonna gye muli. Lukuŋŋaana lwammwe Musumba Tom Mugerwa abayise n'essanyu lingi era nga Yesu agenda kuweereza eri emmeeme zammwe. Bwe tunaayingira ennaku z'omwezi 20 Jan basingoozi mwenna abaami n'abawala tujja kubeera ku kisaawa ate Wankulukuku nga tulaba omwoyo wa Mukama kyatutegekedde era kyateesa eri obulamu bwaffe. Bwetyo bwe tugenda okutambula omukisa nno gujjidde abaalemererwa luli okubatizibwa lwe twali wano mu kubatizibwa ate omukisa gukomyewo ennaku z'omwezi nga 12 Januari wajja kubeerawo okubatizibwa buli yalokoka naye nga tubatizibwanga mu kubatizibwa kuno okwokunnyika. Jangu mukwano obatizibwe era tutuukirize obutuukirivu bonna nga Bayibuli bwegamba. Katugende maaso n'omuwanguzi waffe tutuuse mu ssaawa yaffe ey'amasimu tugituuseeko. Omuwanguzi atubuulira olwaleero bali batya. Ndaba akaweta ku ngalo baamugamba tali kafuna kakunkalaba. Maama yagamba waakiri atambule butambuzi naye ndabawo enjawulo akaweta kaako. Obulamu bwammwe buli butya kaakati? Nebaza Mukama nti obulamu bwaffe Mukama ate yatuddiza ekisa n'atukomezaawo essanyu ly'obulokozi bwe ate n'atuyisa wetwali tasobola kweyisa. Embaga n'agituwa netukola okwanjula ga Mukama n'akomyawo obulungi bwe mu bulamu bwaffe era nayo ntiisa ye neekoma mu bulamu bwaffe ne tutambula kati nga twegolodde. Tetukyekweka tetukyawunzika mitwe kwegamba n'emitima gyaffe. Waliwo akaseera k'okuwunzika emitwe, waliwo akaseera ak'okubeera nga weeraliikirira naye nga terina kirala nga gwe mulabe bw'obulamu bwo kwegamba nga gwe wennyini gwe weeraliikirira obulamu bwo. Self conviction. Condemnation nga gwe weesalira omusango. Kati ebyo byonna Mukama ate kati yabitujjiddewo kati ate
tusaba ate mukati mukama tumwongera tusaba kisa kyakutwongera tutambule nga tukola kinga tumuweereza ate tubeere ekyokulabirako era nze mukama namugamba nti mukama kino bwoli kinzijamu sigenda kusirika nja kulabula abalala balema okukiyitamu kimbiseemunange gogo nakasooka okulaba waneeno kumuwanguzi tawanika ngoze nokitattana bwotyo kubanga nakyeyama maaso ga mukama nemugamba mukama kino bwoli kimpisaamu nonkomezaawo ekisa nkugambye waliwo ekisabo ekyatuukanga n'okusaba ninganga atasabangako ekitiibwa kya mukama kikuviirako ddala natuuka ekisanga nonfukamira nga nkaba bukabi nga nfukamira ebigambo ne bimbula okiraba naye mukama bwakomyawo ekisa omwami naye byamubulanga ate munanga omwami yesimanyi yeetaaga mubuuze tumubuuza naye ate ye yangambanga bukampi nedda mukama ajja tuyamba mukama ajja tusumulula anti byomukisinzira ku levo kikubadde ne katonda kati ate ye nebino ebya deliverance yeyita bijjangamu yali tabimanyi yali mulokole oweri kpc class banamwami weye praise god kisinzira ku levo ki obadde n'omwoyo omutukuvu ogenda omuwulira nga tokyamuwulira bulungi ogenda omulabira ddala nga ensonyi zikutte waliwo ekyawandiikibwa kino nga tugenda mu masimu kiri mu Tito essuula emu olunyiri olwokutaano agamba kyenava nkuleka mu kuleeti olyoka olongoosenga ebyasigalira kati mukwano mu bulamu bwaffe naawe mu bulamu bwo ate tosigala mu kibi sala amagezi gonna okulaba ng'ova mu kibi ekyo ekyobukaba sala amagezi gonna mukwano nava nkulekayo otya ebitaatereera teekinga amaka g'olimu kyekinga obufumbo bw'olimu bwetaaga okukola kutya bwetaaga munnanga okutereeza bwetaaga okutereeza ne buva mu bufumbo bw'obukaba oba obufumbo bw'obwenzi ne buyingira mu bufumbo obutukuvu Abebulaniya 13:4 agamba nti ekitanda ky'abafumbo kinaabeeranga kiki kinaabeeranga kitukuvu naye abakaba n'abenzi Katonda alibasalira omusango mukwano nno kikulu nnyo kabeere ggwe munnange nga gwe wafumbirwa dde oli mulokole olaba ne bannaffe abalala batannalokoka bali abamu n'okusembera tebasembera tosembera munnange abamu n'obuweereza tebabukuwa totuuka kuwolotaali kibi nno munnange abakaba n'abenzi tusale amagezi gonna ate bw'obanga si byamaanyi nnyo tozimbya onjagala embaga yange ebeere ng'eyagundi njagala eyange ebeere ebyo ebitulemesezza okutuukiriza obufumbo buki oyagala okola ekintu ekigenda okunyeenya emiki lwaki seeyawo siikomera wano mukwano naye mbawa ku masimu hello nyabo wangi munnange yesu yebaziwe mpasa jeje awewe kitiibwa nze mariamu sinzidde no kabembe mukono guno mulundi gwange gwakubiri nga nkuba naye nange neebaza mukama ku lw'omuwanguzi oyo kubanga neeyongedde okuzibuka amaaso ku birooto ebisinga obungi naddala ng'ekyo ekyokubeera nga engatto zo bazibbye mu mazima ga Katonda muggulu nange bwe batyo bwe baali bankola naye mukama teyandaga yakinkola nga tonnamusonyiwa bw'anakinkulaga oyinza okuba nga ajja kumukaayira namusonyiwa kubanga olwedde musomesezza ku kusonyiwa era mukama yanziriza engeso zange munaye from then mukama nanyamba amakubo gange ne gasibuka kati ndi bulungi ojja tuwa ku bujulizi mukwano amen kakati pasta jeje kamaleyo anti akaddemu kakati waliwo ekintawaanya ennaku zino nga ndaba ewa amatooke gengedde waliwo omusajja eyagandaze nga gengedde mu kifo oba kitegeeza ki mubeerawo naye ggwe abeerawa agambye mukono mukono era jje mukono sizoni mukwano oli mu sizoni yo oli mu sizoni matooke gengedde golokoka ate oyinza okuloota nga ate ebinyonyi byebigalya sizoni ekoze eti eyita hallo
kambyekolere. Hallo omulundi gwange ogusoose okuyitamu naye nebaza mukama basa mbadde mbuuza ekibuuzo. Nyongera ku ddoboozi mukwano. Mbadde mbuuza ekibuuzo. Naloota nga njija abantu mu kyalo nga mbaleeta ku kyaki y'emutwinga oba kitegeeza ki? Kikole bukozi mukwano ekyo. Wangi? Kikole bukozi mu kwegayirira n'okikolera ddala mu buliwo. Okay. Hello. Hello. Nyongera ku ddoboozi munnange wangi. Mukama yeebazibwe. Amiina. Amanya mpitibwa Prose Buwaata. Kakati Musumba Kasingo. Tugenda ne tulaba kwegamba waliwo bakumbirwa makulu. Embaga zinabaza abantu kati meeting wezijja ffe tubifaako kuba kwegatubera discourage n'ogamba kati nze emyaka 23 kanjirambireka. Kati ensonga lwaki tubeerawo kuba kugamba kino ekiriwo nti ebintu bigenda nesiba abantu kati naffe netubeera discourage netugamba kati obaze byabakulu tuzira tulindamu oba tukyali bato. Omusumba njagala bantangazeemu ku ekyawo. 23 ng'oli muto. Anti munaye musumba okusinza kye tuba tulaba kali oba bantangazeemu. Kama yeebazibwe endowooza egyo emyoyo gye gitubbira ebiseera byaffe nga bw'owulidde omuwanguzi yagenda okwawamuka okusabira obufumbo ku myaka 27 ye yasabiranga ki naye olina kutegeera butegeezi nti buli kintu Katonda yatukola mu bulamu bwaffe emyaka gyaffe n'emibiri gyaffe gigenda gikola gitya gigenda gikyuka stage eya 23 omuntu aba amaze okusoma kitegeeza aba alina okuyingira ate mu bulamu obuki mu bulamu obulala obw'okubeera maama ate n'okukula so kati olina kubala bubazi myaka gyo era n'osaba Mukama ebiro bireme kukola ki waliwo osabira ekintu ng'olaba ddala ebiro byakola ki byo byakuyitako naye nga Mukama okusaba abikomyewo. Wangi munnange awe w'ekitiibwa omwanguzi waffe yeebazibwe. Awe w'ekitiibwa nnyabo. Nze Dorine Lugala. Mpaganyula obujulizi obwo kuba nange nakirimu okwanjula kwange kwatwala taata wange embaga yange nkera nga mbaga emperesese yali evaamu obuto annange ate kati muzino ennaku zino eza dry zisembayo. Ovuddeko mukwano tujja kusabiranga abantu kyegambye ebintu bayibuli egamba situla ekikoligo kyo ng'okyali muto ebintu emu tulina bikaabira Mukama nga tukyali naye abamu tubitegedde tukuze. Nagambye did the Mwanguzi first confirm that was her man before God even before messing up with him nti wali okakasizza nti oyo omwami Mukama gwakuwadde newankubadde nga mwayingira nakikakaza nti yali ye yasooka na proposing nga neŋŋaana kati wali okikakasizza kati okudda kikakasa. Wangi munnange hello situla ku ddoboozi nyongera ku ddoboozi mukwano. Amiina. Hello? Kati nkuulira. Amanya gange nze Sarah Berano Maganjo. Bannange ekintu kyalitamu nange nkirimu bannange kati emyaka giri 6. Tetutuza ate nga twayingira nga tutusenga balokole. Nkwano yangu okifubutukemu. Naye kati ebirooto ebyo byendoota ennaku zino ng'ateekako amataala amasanyalaze ne gakufa. Ekyo ekirooto kinjijjira buli kaseera. Tumanyi ekitegeeza. Kizikiza mukwano kyekyo ekiriwo naye kkiriza Mukama akutwale mu kitangaala. Tusomye ekyawandiikibwa kiikyo mu Tito 5 nti kyenava nkuleka mu kuleeti olyoka olongoosa ebyakola ki Katonda takusuubira kusigala mu nsobi akusuubira okulongoosa ebitaalongoosebwa. Hallo Wangi nyongera ku ddoboozi. Amiina munnange. Mwangu ateeka yeebazibwe. Amiina. Nganze kimma oba bampita Babula.
naye nze simanyi oba nzayise tulimusagesize buli kimu kyonna ku lw'obufumbo naye byagaana naye ngamba enewe mukama bawombe. Amina. Kintu kimu kiri kimu nti mu Yesu tumuli kigaana naye ebimu oba tonneezuula oba tonneezuula nga bwe watugambye nti wasabanga naye ng'olaba tewali kikyuka paka Mukama bwe yakubikkulira nga luwe yakwata empeta zo. So mukwano tugenda kweyongera maaso mugambe Mukama lwaki era bw'olabanga embeera ng'egaaniddewo buuza Mukama lwaki Mukama embeera eno ekoze etya ye Katonda ajja kwogera naawe. Hello. Wangi sebo. Amina taata. Muwanguza fa Mukama yebaziwe. Amina sebo. Munange nsuuga Emma Wakaleero. Sebo. Munange kintu ekitulugidde kyempitira mu ddala nze simanyi n'okutuuka n'enjobwenzi ate Mukama nandaga nga mukyala wange yennyini gwandaga ate mubwe nene nnyo obwenzi mukuloota ate gwandeetera. Nsabe Mukama nangamba obugabirizi tusobole okugenda mu bufumbo obutukuvu. Nange ebintu byakutukuza. Neggulu nno olisubwa elusubwa ssebe ekyekintu kikulu. Musumba nze also Mr. ne boy Mukama gwe yandaga naye mbadde neesalira omusango to the point that I wanted to end the relationship. Mpulira nayonoona nnyo. Wayonoona nnyo naye komawo. Bayibuli egamba Yesu akyatudde ku ntebe ey'ekisa. Weegendereza nnyo wakati ng'oyonoonye sitaani aba ayagala kukwakula. Naye kintu kyojjukiranga nti Katonda afa akyatudde ku ntebe eyaki komawo ku ntebe ey'ekisa omusabe ajja kuddiza obulamu nate. Hello. Bana Mukama nga mulungi ekiseera kyonna Mukama mulungi. bana ekitutegedde nti olugendo lw'okusoma olwadde olusi lwangu omuntu osobola n'okugenda nga ataweerezanga naku Mukama. Twetaaga nnyo abantu abatusabira naye Mukama akuwa omukisa omuwanguzi waffe webale kuyitawo. Amina. Kitiibwa kya Mukama. Mukama yeebazibwa nnyo olw'obujulizi buno era nze nkwatiddwako nnyo leero. Nze nkwatiddwa nnyoko era abeegayirizi tulina okusabira nnyo abantu baffe. Susan Sweden. Susan Sweden bw'atyo bw'agambye. Etwabaddeko naye wano Susan. Musumba nze okay. Banaye bya online nabyo mbireeta. Hello. Musumba Mukama yebaziwe. Aweebwa ekitiibwa. Emmanya lyange lyalanga mozi. Esebo. Ndi wano bweyogerere. Naye Musumba Mukama abawa omukisa kubuulira kwammwe kwonna bamubuulira. Ne taata. Kuba nange byateranga okunsumbuwa naye kati nagenda njigirizibwa. Nesobola obisumulwamu nga nkota amazzi amakyafu emisota gingi oba gyesiba mu makubo gange. Naye neebaza Mukama nti omuwanguzi waffe Mukama Mukama mikwana balungi tugenda kubanga tukoma mu ddakiika zaffe eziddako era tujja kubanga tweyongera mu maaso. Owuliriza 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Obulamu bw'omulokole buli lwa mukaaga okuva ssaawa 3 okutuuka 5 ez'okumakya ku 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Embeera buli lwa Sande okuva saa 6 okutuuka 8 ez'emisana ku 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. 98.7 Kampala, 96 Fort Portal, 13.9 Iganga, MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Buterevu tukomyewo omukwano oli ku 98.7 era ng'oli mu programu yonna eŋŋanzi muwanguzi tawanikanga tusibwako Prosper Junior School Day and Boarding era nga basangibwa ku Kyennabweru Mukama
tumwebaza. Waliwo n'abuuziza n'agamba nti Musumba nze I'm 20 years I know what I'm doing is bad, sleeping with a guy, but I also love God, but it's hard to tell him that we stop. Nkwano nze nandikusabye nti nno kasita otegeera amazima bayibuli egamba nti kasita otegeera amazima waba tewakyaliyo waba Buterevu mukwano oli ku 98 katonyeze musanvu oli mu programu yonna enganzi muwanguzi tawanika era nga wetwogerera tweyongedde mu maaso ogenda mu maaso onagambye nti nagambye atya onagambye praise God pasajja we thank God for this testimony. God showed me that this is my timing to sanctify my marriage. How do I pray for it to happen? Thanks. Mukwano Katonda babanga ataddewo nti kiseera kya kutukuza bufumbo ekyo kisabire Mukama aleeta obugabirizi ate naawe okitwale muki okiteeke mu nkola. Waliwo yabuuzizza obutabo bwa Musumba Tom Mugerwa onagambye to be perfected okutuuka oda yaabwo akasooka kali nti okutuukirira mu Katonda akokubiri ye God's covenant akokusatu Holy Spirit akomwoyo omutukuvu akokuna okuzaayo olutalo mu nkambi y'omulabe then nakokutaano okulabika okubeera omusumba omulungi nakasembayo okujja kwa Mukama waffe Yesu okokubiri. Hello Mukama yebaze nawe wekitiibwa munange bale kuweereza. Amina. Mukama yebaze omuwanguzi waffe. Amina. Nange webale kuwangula. Amina. Kakati nze Musumba kyembuuza bwe mbanga nali nafumbirwa mpeta naye omusajja nandekawo nga sinza amulese nga ye yandeseewo ansudde mu nnyumba nenfuma emyaka 5 miramba naye nemmala nenjendewalirwa nenkita kati gendaze bwe ntukuza obufumbo obwo Mukama aba yansonyiwa oba naye ng'oli yanta n'okuwasa n'awasayo obulamu ne bugenda maaso. Ate kakati bw'aba yawasa ekitegeeza bw'aba yawasa ekitegeeza gwe yakuvaako aba yanta aba yakuta ekitegeeza bwe ntukuza eno Mukama tansabira musango. Bw'otukuzaawa anti ate ekyensonga ndowooza ndala nnyo. Aleka yamala n'afuna omwami omulala naye n'afumbirwa. Yafuna omwami omusajja omukyala omulala nakola atya? Omwami yafuna omukyala omulala after 5 years kirabika n'omukyala n'afuna omwami kati agamba obufumbo buno bwalimu bw'aba butukuza nti byate bigenda mu gavumenti. Ebyo bigenda mu gavumenti kubanga ate bakusanga nga bakugasa ate ng'olina empeta endala akugasa oyinza okuba nga omutwala mu mateeka so ekyo mukwano kitusukkako nekigenda mu mateeka. Onagamba nti Musumba, how did the Muwanguzi overcome ettima? Because I think nange lintawanya Mariam from Abu Dhabi. Ettima wali wangula otya? Ettima nali wangula kusooka kukkiriza mazima nti ndirina era nenzikiriza okukola ku mutima gwange kubanga eyo issue ya mutima olina kulongosa mutima gwo n'okwenenya omwoyo omutukuvu n'akuyamba n'akikujjamu. Nze bwe nakikola. Okay. Hello. Hello. Yes. Mukama yebaze Pastor Jeje. Awe wekitiibwa.
Mukama yebaze omuwanguzi waffe. Amina sebo. Amanyo na ambassador Anthony nasona ku masoko kwa mtimu kwenda mukulu. Obujulizo obunengede okutegeka ddala nti Katonda taanagana kubwa amabukole ensobi mu lugendo lw'obulokozi n'akolaga nti owedde. Naye ntegedde ndi bw'okoma mu maaso ga Mukama ekitawo ekiri. Omuwanguzi waffe Katonda emyaka emeka kama bambere mu. Nina emyaka 38. Wanagamba zina lotanga ndino omuntu marriage and praise God Pastor JJ, we thank God for this testimony. God showed me that this is my time. Nakibuse yalotanga nga time yetu seyokufumbirwa naye nga teye takoze eki. Okay, Pastor JJ nakalota emirundi 3 ng'emikolo gyange nga gituuse naye nga seetegese. The last time kwali kukyala abako ne bakerewa ne balekawo ddiiro. Mukwano obwo babiyita busibe obwetaagisa okulumbaga omwoyo ogw'obutafumbirwa. Era abamu ebirooto ebyo tujja tubyogerako ne munajja mu singles meeting. Waliwo abantu abamu ng'olekawo kye bayita ekikolimo ky'obutafumbirwa. Oloota abakobaze gokyali mu nnimiro okyali mu peti ne babuuza n'okubuuza time y'omugole neetuuka nga gwe tunakola ki tonnalabika. Byebirooto ebiraga nti oliko obusibe obw'obutafumbirwa. Oloota oli mu kadaali naye ng'ate akuwasa tomulaba. Oloota oliko empeta. Ebintu ebyo bwe bityo naye ensonga tujja mu kisiko kino Mukama n'atusumulula byetasobola kugirana mu programu eno olw'obudde obubeera obutono. So kikukakatako mukwano okutegeera nti waliko obusibe ne Mukama asobola okukusumulula. Hello? 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 Amina taata. Wabula onkoledde olunaku kubanga Pastor JJ eri ekintu kyenzudde olwaleero. Nze nayingira mu bufumbo nga tinaba kulokoka naye Mukama najja n'aba wakisa ne tulokoka ffenna. Naye buli omu n'alokokera ate mu kyaki za njawulo. Kati omusumba lwe yatuyita n'atugamba mulina okubeera mu kyaki emu tusobole okuba nga tulaba ensonga eno ey'okukuza okufumbo. Musumba waasituka olutalo. Omukazi yali omulokole nga mulokole yatandika okukola ebintu buli omu ne yeewuunya. Ne lufuukira ddala olutalo olwa ddala emizibu ne gisituka era okuddamu olutalo luwangula n'aluwangulira mu tundwe nga ye kwegamba ye takyabitegeera nabitegeera. Naye ate era n'okuluwangula ate ne tuddamu kubanga kati olutalo lwagenda okuggwa musumba ne ŋŋamba nebyokunswazaswaza wakibeereyo mu kyalo onookolereyo ebintu byo. Kati lwaleero lwekizudde nti yali mulabe mu nnyini. Sitaani akiti ekyo. Naye twebaza Katonda kuba mutundu tumanyi nti essaawa yonna tujja kuwangula. Amen. And again, praise God, Pastor JJ. We thank God for this testimony. God showed me that this is my timing to sanctify my marriage. How do I pray? Okay, twakimaze ekyo. Okay, kanzire yono Pastor JJ. Man is not born again, and when I ask him that tutukuze, he wants to take me. I got him when I was not yet born again. Ni mukwano gwange bwabanga akutwala eyo woyogedde kyesogedde wano ku mpewo soko kisabe Katonda kintu kimu kyokka kyolina okumanya butakukyusa ate kuteeka eyo kubanga abamu agamba oba tosabira wano ate nga walokoka togenda kubeera nga nkuteekako ki empeta naye ng'empeta
ya kanisa egatta naye gavumenti esanctifyinga so no ekiteeka mu mateeka so ojja kyegendereza mukwano gwa kimpeereza sikwatudde erinnya oli mobile naye kasita gwe ekyo kyetegereza nti aleeta kukyusizza kuzza eri wanaagambye nze mukyala w'omusumba yantwala ku faama okunoga ebala emirundi egiwera naye nga siraba byengenda yakomekkereza nkubye ekibooko ate nga sigumu munange omwoyo omutukuvu samu naye waliwo waataama omwoyo omutukuvu waliwo waataama munange ebiseera byakunoga bibala ate kati gwe okoze otya gwe tobitegeera bigenda mu maaso. Hello anje munange nyongeza awe bwekitiibwa kubiteno kapeeka kama yebala olw'omuwanguzi oyo amina obujulizi bwe bunkutteko nnyo 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 nange bamaze emyaka 16 nga njawukanye n'omwami gye nagattibwa naye watta naye ennaku zino ngaloota nga nina omwami azze okukyala ewaffe naye nendaba oyo omwami ng'ayitawo ng'atudde enfufu ku bwongo enfufu emukubye okuva nga gukulegaluga mpaka ate nga n'omukyala we gwe yawasanga naye avaako emabega era nenjogera n'omukyala we kati mukyala we naŋŋamba mama siiyo mwagala tulyako masala naffe tujja kati manyi oba kitegeeza ki ng'oli atudde enfufu ne mubuuza ng'otudde enfufu ng'ate ova kumpi n'agamba nkudde ku luguudo nga ntambuza bigere enfufu eno kati netubeeraawo bo ne bagenda netusigala nga ffe twekengedde baba bategedde emikolo agala anti munange ekigoba we kiba tekinnaba kutuka ekyakugoba eri neeno kisobola okukola ki neeno kisobola okulondoola mukwano nekikola ki so kati ebiseera ebisinga okwawukana mu makasi kyekikulu nti oba oyawukane n'omuntu naye naye weetunuulirangako abamu ensobi tuziteeka ku baami abalala ensobi ne tuziteeka ku bakyala naye obudde okyaliko obudde amanyi wavuddeko dde okwogera ebigambo bino abantu abategedde ensonga zino kyova olaba wano tulina bayita kuŋŋaana z'abaami ne bayita enkuŋŋaana z'abakyala si buli kintu kyonna kyonna kyolaba nti kyakubaako nti bwe kyalina okubeera ekyo kyolina okumanya abazze mu deliverance bakitegedde toyinza okwesanga mwayawukana n'omwami naye nga tekwali kwagala kwa Katonda naye ng'ekyewammwe ekyobutafumbirwa ekyobutawasa neeno kyakola kitya neeno kyakulumba kati nga bw'otakiwangula ne bw'onaddamu n'ofumbirwa era nga kijja kukulumbayo kyova olaba era kikyalondoola so kyova nti bw'ojja mu kifo kino weezuula era n'ensobi n'ozijja ku bantu sitaani yajja n'akulaga nti ono ye yakkola bw'ati naye ng'emabega waagyo gyaliwo emizimu negigamba tajja kufumbirwa tajja kufuna mpeta ate oluusi n'eddogo ng'oli yabaloga bulozi era ne mwawukana so ebintu byonna byonna tubiyigiriziddwa mu kifo kino ne tubitegeera kyovala tuyinza okulwana olutalo ate ne tulwanirira buli mukisa gwonna Katonda gw'atadde mu ngalo zaffe. Hello musumba mukama yeebazibwe awe bwekitiibwa maama mwebale kutuweereza kati nze ekibuuzo kyenbuuza nti omuntu yenna bw'abanga tannatukuza bufumbo ne bw'abanga ali mu Katonda munoonya amuweereza ekintu ekyo kimuzala mugeye na wadde yenenya naye nga tannaba kubutukuza ekyo mukwano ekintu ky'okutukuza obufumbo waliwo ebintu ebimu nga tubiteekako sira nde tubiteekako sira naye ekigambo kya Katonda kyo bwe kiba nga kigambo buli kyonna kisigala kigambo buli wobeera nga tonnayingira mu bufumbo obutukuvu kitegeeza obeera wakati mu bukaba n'obwenzi kakati ebintu ebyo Mukama tumusabe Mukama atuukirize marriages zaffe Yesu olunaku lumu bajja omubatiza Yokaana n'agamba nedda gw'onsinga obukulu n'amugamba nedda tulina okutuukiriza obutuukirivu bwonna so kati nakyo
kimu ku kitundu ekyokutukuza ekyokutuukiriza obutuukirivu bwonna bwe tulina okubeeramu. Pastor Jamie, God showed me that I'm in my season for marriage, but a man is not born again, but also is the father of my 2 children. We have spent 3 years apart. Bwabanga omusajja tannalokanga gwe wasooka okulokoka tekitegeeza nti omusajja omukola otya omusajja omuviire, era osobola okusaba Mukama ne mutukuza obufumbo ate n'okumulokola n'amukola atya n'amulokola. Ebibuuzo birabika ebya online byo bikoze bitya biweddeyo. Okay, Pastor Jeje webale kuweereza. I dream nga one man I don't love put that ring in my bag. Empeta bagiteeka omwo mu nsawo etali ya Bwakatonda, ey'Obwakatonda ejja kubeera ku ngalo mu linnya lya Yesu. Hello, asembayo ndowooza. Wanji munnange. Wanji. Hello. Wewe kutuweereza. Amina munnange. Hello. Tukuwulira. Ndi kulawudi. Nze wanji muneze nkuwulira. Tukuwulira maama. Kale nnyo. Yegaanye. Genda maaso. Musumba ffe baatugatta mu civil marriage. Pastor Jamie, God showed me that I'm in season marriage but I'm not born again. Musumba ate bwe tuba twayanjula ne tukola civil marriage era tuba nti byonna bingi nnyo. Civil marriage si ye yagundi babagatta dda. Babagatta onaga Musumba ate bwe tuba twayanjula online church record praise. Okay, mikwana abalungi twagala okwebaza Katonda akaseera kankadduka ngenda kwayo bannamukisa omu wonna wonna essimu esooka okuyitamu ngenda kuwaayo bwe olinayo ekibuuzo ekibadde kisigaddeyo. Kaseera kalayika kabadde kakasirifu. Kaseera tekabadde kangu. Obujulizi bubadde buleesa akasirise mu nnyumba yaani mu nnyumba ya Mukama, naye twebaza Katonda nti buli kyonna kyakutereezebwa. Ebitaatereera tulina okubitereeza. Hallo. Wanji munnange. Nkuwulira. Tukuwulira Bana nebaza Mukama kubanga buno obujulizi bubadde bwange. Twebaza Mukama olw'obuweereza buno kubanga nze Mukama yagenda n'andaga omwami. Omwami yamusanza mutunzi ateeka naye Mukama ye yamusindika. Naye omwami ono ye ekintu ekyo abadde nga tagamba taki. Hello. Hello. Hello, Musumba Jeje. Wanji. Yesu yeebazibwe nnyabo. N'omuwanguzi waffe Yesu yeebazibwe nnyabo. Ekitiibwa mukwano. Ono kiseera kyo ekibulimirako senta. Salaye Musumba, obwo obujulizi buli avaayo bumukuddeko awulira nga kuno kusomesa kwennyini. Tuli mu bujulizi naye kuno kuyiga kwennyini. Bannange Mukama amutuweera omukisa. Musumba Jeje naye Mukama akwongera amafuta n'omwoyo omutukuvu tumwebaza. Amiina. Abadde wakasirise mu nnyumba ya Mukama naku olwaleero naye twebaza kubanga mu buli area yonna omwoyo wa Mukama atukuŋŋaanyiza. Bayibuli esomesa egamba nti atukuŋŋaanya ng'enkoko bwe wambaatira obwana bwayo bw'atyo bw'atuwambaatira. Asembayo mukwano. Hello. Hello.
tukuwulira taata. Kale mikwano gyaffe abalungi, akaseera bwe kati bwe katambudde olunaku olwaleero, naye temwerabira tuli mu Christmas season. Omulokozi alina okuddamu n'azaalibwa mu mitima gyaffe, mu bulamu bwaffe, mu ndowooza zaffe, mu bizinesi zaffe, mu baana baffe, mu maka gaffe. N'olwekyo mikwano, kaseera kwake tucheeki. Bayibuli egamba nti weekebere olaba oba okyayimiridde mu kukkiriza. Ate n'ekirala nti tukole obulokozi bwaffe n'okutya n'okukankana. So ke kaseera kaffe ke tulimu, leka Yesu addemu azaalibwe mu mitima gyaffe. Omwoyo omutukuvu addemu atulumiriza ekibi n'omusango, ate atwale mu makubo ga Mukama gatwetaaga. Mu ddakiika zino njagala oteeka emikono gyo mu kifuba. Oyinza okuba wali walokoka n'obivaamu. Naddala abakyala balokoka buli olukya. Wadduka n'ogenda, wafuna olubuto n'ofuluma ekkanisa, weekweka eyo gye weekweka, naye byonna Katonda tebamudduka. Ntwebaza Katonda nti asobola okutuukako buli wantu wonna essaawa yonna. Mu ddakiika zino njagala okomewo gwe yali yabivaamu. Olwaleero komyawo emmeeme eyo, okoleddemu okola endagaano ne Katonda okukomawo omuweereze, ate naye ajja kuwambaatira. Gamba nti ayi Mukama, nange nkwebaza era olunaku olwaleero nzikakkana mu maaso go nga nyongera okukugulumiza n'okuwa ekitiibwa, era nga nkwebaza olw'obujulizi bwe mpulidde n'ekigambo kye mpulidde. Nsabye onkomyewo mu maaso go era nneenenya obutali butuukirivu bwange, era nziramu okukwatula nti gwe mulokozi wange, gy'amannya gange mu kitabo ekyokufa. Ugawandiike mu kitabo eky'obulamu. Bw'oliba oyita abalonde mbeera omu kwabo. Nkwebaza Mukama kubanga ondokodde. Amiina era amiina. Basabire Saara. Aye Mukama Katonda affe nanyisa n'okusaasira, njagala okwebaza olw'ekiseera kino kye tubaddemu. Mukama Katonda affe kibadde kirungi, era tukwebaza ayi Mukama Katonda wange kubanga byonna bye tuwulidde ne bye twogedde ayi Mukama tebibadde byakwenyumiriza newankubadde okwegulumiza, naye bibadde Mukama Taata Katonda wange olw'okutereeza omubiri gwa Kristo n'okutegeera ddala amazima gennyini nti muggwe mutunema okunyoza n'okutuukirizibwa, era bwe tuba tetukoze kwagalako ayi Mukama tetulina ngeri ki gye tuyinza Mukama Katonda wange kunywezebwa mu kigambo kyo. Kyenva nkusaba ayi Mukama Taata omuyinza ebintu byonna Mukama otwala obufuzi n'obuyinza eri buli mutima gw'omwana wa muntu yenna. Taata Katonda wange ng'ayita mu kyempitire nayitamu ng'ali mu mbeera eyo yeemu Mukama Taata nkwegayirira bayambe banyweze bajje Mukama Taata mu kattuke balimu, era nkusaba ayi Katonda nga ayinza byonna obalungamye n'ekigambo kyonge bwe kiri nti gwe Katonda nanyisa n'okusaasira. Tusaba obulungi bwo n'ekisa ayi Mukama, era tusaba Mukama Taata ekigambo kyo kibune wonna Mukama Taata abantu bategeere ddala amazima gonna. Nsabye nga nzikiriza nga mpita mu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mikwano gyaffe abalungi twebaza bwebaza omwoyo wa Mukama, era nga twebaza n'ekisa kya Katonda eky'amaanyi ekitutambuzza mpaka mu kaseera kano. Nsigadde ndi Juliet Juko Jejje wamu n'omuwanguzi waffe Juliet Musasizi. God bless you. Thank you. Ebadde program omuwanguzi tawanika ku 98.7 NCF Radio, emmere y'omwoyo gwo.